John Ssegawa munnabitone mutendesi muzanyi musomesa muwandiisi olwaliro gwe tuli naye wadde ebibadde bitambula mu ggwanga ennaku zino nga waliwo abayimbi abamu abeegumbulidde okuvuma okutyoboola okuyisaamu amaaso mu President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga mulabanga kyonziira nga bagamba abalemesa akasente abalemesa copyright era nti abavuma nti bo abayimbi abo babeega basabiriza kati John Ssegawa tumuleese twogeremukko naye ku nsonga zino n'endala nnyingi eziri mu ggwanga Uganda lwaki abayimbi abandyesunyeeko abandyewaanye abandye ezinya amazina nga bafunye muyimbi munnaabwe ng'ali mu kifo nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyalimu bannayuganda okuba nga bamuwa ekitiibwa nga bamutwala nga pulezidenti waabwe era nga bamanyi bwe luliba olwo bwe kataligirya ajja kukulembera eggwanga Uganda lino nti abayimbi bandibadde nga bwe bali ku mwanjo nga basuubira era nga bamanyi nti Kyagulanyi wakikwatira bw'ati ebyabwe bigenda kuba biteredde era nti byakola byonna alwanirira bo kuba byali mu speech ye bwe twali tuziikawo omugenzi Paulo Katolugwama n'agamba nti ayagala abayimbi babeere nga tebasabiriza wabula nga be babosi be bakama baabwe nga bayimba oluyimba lwe kaabe Kapchorwa kaabe Busia kaabe Malaba kaabe Yankole kaabe Kibuku nga ajja kufuna mu music we ajja kufuna mu drama we ajja kufuna mu firimu ye ajja kufuna mu kibajje kye art industry eberenga efuna mu biyiiye byayo byekola buli muyiiya buli muwandiisi buli amanyi nti ayiiya ali creator nga creating ekisanyusa oba ekinyumira abalala ne bakigula ng'afuna mu mulimu gwe ogwo okusinga nga bwe kiri olwaleero tigenda osabirize bakuweeyo ka handout ogenda osabirize bakuweeyo obukadde 5 bakuweeyo obukadde 10 mu dakiika 2 nga buweddeyo ate ng'otandika kwayoya n'olwekyo twagala tumanye abayimbi waliwo yabaloga bulozi okuba nti balina omumuli ogukwatiddwa ogukulembeddwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuba nga ayagala bakole copyright nga ayita mukulu Dr. Hilderman abayimbi nabo beyagaleko bafuna akasente mu biyiiye byabwe naye ate okuba nga abayimbi bennyini bannakatemba bazanyi ba firimu bannabitone ate be bali mu kulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okugamba nti yeeyagaliza bibye wabula tayagaliza industry. John Ssegawa musajja w'amaanyi tewali atamumanya tewali atamuwa kitiibwa kuba abayimbi bamwe bonna bemumanyi mu ggwanga Uganda bayiseeko mu ngalo ze nga mwe mulina omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Nsaba muneegatteko n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu twogereko ne muzeeyi taata John Ssegawa atugamba ebigambo era abeeko byatereeza ku bayimbi abalowooza nti bo bategeera nnyo bo baakabi kuba balina amannya n'olwekyo kibakatako okutyoboola okufeebya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Natendekebwa ku ITEC lwakuba temukimanyi nti kati yafuuka Kyambogo University yasooka kubeera Institute of Teacher Education ekyambogo esomesa specifically basomesa gye nasomera nga nkola art nakukka mu bifaananyi kati gye nava nendeeta obukugu bwange obw'ebifaananyi ne mugattika n'abakugu abaali bamanyi okuwandiika emizannyo na biki tugattika obwongo ffenna nasobola okukolawo ekyenjawulo mu mizannyo gyaffe nti twakkiriza obukugu bujje bwegatte oli amanyi okuwandiika najja amanyi okutendeka ya nnyimba amanyi okuyimba najja ne twekolamu omulimu ne tukola ebibiina byaffe ebyo ng'engereza oba embadde ezizanzinyumya nga tuwerekera omulongo Katolugwama ne tusobola okubeera mu industry eno okumala ebbanga kati nga tugenda ku celebratinga emyaka 30 years mu 2024 tugenda ku celebratinga emyaka 30 nga tuli mu kisaawe kino. Yes, sir. Wow. So bwekiba nti kuzaala oba olina omwana n'omuziki butereevu kubanga tuzadde abaana bangi mu industry eno abantu bonna be mulaba abaliwo we mwenyimirizaamu bayise mu mikono gyaffe abamu si directory but n'abamu indirectory bonna kubira ddala ku top man Jose Chameleon nojja ng'otambula mu boolaba olwaleero bayise mu mikono gyaffe olw'okutendekebwa oba bagabanyeeko ku bibala byaffe eby'okutendekebwa olw'ensonga eyo bwe tubanga tukubaganya ebirowoozo mu industry eno ne tuba ne stake kubanga tujja ng'abazadde tujja ng'abagirumirwa
ate tujja nga abajagala esigale mikono emituufu. So tujja n'omutima omwerufu nga teguliiko okwekubira. Bangi bamala okusoma n'ava campus n'abugambira mu Kyambogo ebiseera ebyo tetuuka. Aba tayagala kuyingira mu bintu someone may ask Peter inspiring baganda kanyingire ate nga kati ate ofuukidde star. Well, nze Ssegawa andoza kyava waka kubanga ewaffe tulina famire y'abantu bangi nnyo. Taata yatuzaala abaana bangi ate taata yatuzaalira mu maka amanene nnyo nga bwe muteekolamu mulimu gwa kwesanyusa mujja kubeera very forward team. So ndowooza twekolamu omulimu ogw'okwesanyusa nga tuyali baana bato nga tuyimba ennyimba. Nze nabeera choir master okulembera kwaya ndowooza nga ndi mu P1 nga tukulembera ennyimba eza kereziya. Muzeeyi nga atutwala mu kereziya okola ki okuyimba. So okuyingira mu entertainment kipya eri nze ndowooza kyazaalibwa mu famire. Ne taata yennyini yali akinkabekinga kubanga taata muntu w'abantu nnyo nnyo nnyo. Kati yaleetanga abantu bajjanga okukyala ewaka naddala weekends ng'ezo. Kakati ng'ebyedda bw'omanyi tewalibeerawo nga entertainment nyingi nnyo nga taata agamba mwekolemu omulimu nga tuba waamu. Tuba waamu. Therefore bwe namaliriza ndowooza ekyambogo awo ate ne meetinga mikwano gyange Abed n'abalala neŋŋamba nti why not. Nze nayingiramu nga yagala okubayamba oba nga managinga naye kinyegenyege ne kintwalirayo okutuusa kyendi olwaleero. You are now a great man. I want to be. Okyalina kyayagala? Okyalina kyonoonya okusinga kwetu? Yeah, because I think we have not achieved. Industry yaffe ekyali awo tennafuna musingi gwebeerawo nti ne bwe nvaawo kati amaanyi gange gali mu John Ssegawa tegali mu brand John Ssegawa. Therefore I just want amaanyi yenze nti bwe nvaawo kiba kigenze. So kati kyenduubirira brand yebeere ng'esobola okubeera nga sustainable. Nti okozesa obumanyirivu n'ebyo ebyenkoze gwe ne weezimba nti gezzaako kiwulira abaana bange. Simanyi oba bayiga naye tokoowa bw'obeera omuzadde. Buli lunaku obagamba n'obajjukiza oba oliawo bali kuyamba ne bakusa ensonga. Therefore kyemba nkugamba nti I still want to be that. Abantu bangi balwanira nnyawo woolesa awo eno nti kasita oba mu kamera that's when you become a star. N'ofuuka ow'omugaso ennyo. Naye John Ssegawa si nti oli muyimbi olyawo oli muyimbi watatumu si nti oli muzanyi watatumu naye olina ekyenjawulo ky'olina mu industry. Kyanjawulo ki oba kyama kiggwe ky'olowooza nti kisobola okufuula enjawulo ne bw'obanga tofulumya buli wiiki oba tozannya buli ddakiika nti gwe main character naye n'osigala eno ng'oli muwandiisi oli producer oli musomesa n'ofuuka ow'ettabu. Ow'ettabu ng'enjegere it's alright. Enjegere y'abavubuka tulina nze ndowooza waliwo ekintu kye bayita conviction. Conviction eyo nti bwe weewuulirira muli munda n'ofuna obukkakkamu mu kiki ky'oyagala otuukirize. Nti nze conviction gye nnina era lwaki bagamba nti enkola enjawulo nti nze ndi muteefu mu mulimu gwange gwenkola. Nti nze omulimu gwange guno gwenkola gunsobozesa okutuukiriza ebisaanyizo byonna bye nandyagadde okutuusa eri ebintu. Ekinjagaza kino nti ngukola n'essanyu okusobola okutuusa obubaka bwange kubanga nze kye nnina mu nsi muno nti nze ndi mutume. Kubanga bw'otegeera kye bayita nze ndi saagala nnyo okugyayo ndowooza yange eyinza okuba ngeri controversial nga maybe esobola okuyamba abantu ne bino ebyabaddewo. Nze ndowooza nnyo mu destiny. Nze ndowooza nti ebyawandiikibwa ebimu byawandiikibwa abantu abagezi abaatusookawo. Era ngamba abantu nti nja saagala mpe
nga situuse Greece. Nga situuse Beyonce. Greece eri abagezi abatusooka betuyita ba philosophers. That's your dream. That's my dream. Betuyita ba Socrates, ba Plato. Baŋŋambye nti Plato we yatuula kubanga ensi eno yonna etambulira ku bugezi bw'abo abantu bwevolvinga kubanga bubaaliwo nga n'essuubi lya Jesus terinnajja nga n'essuubi lya nabbe terinnajja okitegeera naye nga bo baaliwo so ne bayiiya discipline bw'ensi eno kubanga ensi eno nga bwe yeetooloola bw'eti abantu ne babanga omuntu tagoba munne kumusalako bulago kumulya nga bw'olaba empologoma bwegoba akaweewo ne tugenda nga twevolvinga ng'abantu ne tufuna reason munda omuntu n'atandika that we are tamed from animals to human beings to a race which is supposed to guide to superintend over ng'ebitabo byetugamba badamu nabiki and so on. I believe in destiny. Nti buli muntu alina olugero lwe olwawandiikibwa lwagobererwa kati gwe olina okuluzuula n'olunoonya omusomesa akuyambako kutuukiriza lugero lwo gwe olina okulugoba n'oluzuula n'olunoonya n'olufuna n'okukkiriza nti lwino olugero lwange. Ekizibu kyova olaba nti abantu bawaba ne bafuna ebizibu olugero lwe aba yalutegedde naye ate n'aluvaako n'anoonya olulala. Ekyo ekiri mu muntu kyekitutawaanya leero kyebayita obutamatira nawambagatanya nawankawanka obutamatira ng'alina okuwankawanka bukuleetera ekyo obuteezuula kubanga singa ogezaako okumatira ekyo ofuba nnyo okukinoonyerezaako n'okizuula n'okiwa obudde naye bw'otakiwa budde oba tomatidde oba olulunkano ova kukino odda kukiri ova kukiri therefore it's not get enough time to decipher okutemaatema okumulungula ekyo ky'oli okizuule olyoka okifuula ekyensonga oba okifuula eky'omugaso so bw'obuukabuuka bw'otyo tuyinza okwesanga nga twakiivinze mu bulamu ng'era bwe bagenda okuziika ng'olunaku lwo lutuuse bagenda kuziikaani bagenda kuziikaani omusajja waawali abafuna emikwano bajja kuziikaani omusajja waawali so kyekiruubirirwa ky'omuntu that's your destiny for me that's what I think because for me nde ndowooza olunaku lwange olwawandiikibwa n'olunaku lwange olw'enkomero lwawandiikibwa kati nze kyenina okukola ebyo ebyantuma okutuusa ku olwo olunaku nze besimanyi kama katonda yawandiika mu kitabo it can be yes. Omuntu wawulira ebigambo bino nze ataasoma nze atabeera Kampala nze atali kumpite wa superstar ekyezuula tutya because industry gy'olimu erimu abantu aba buli kika of which edda ndowooza kigenda kivaawo buvi abalabanga abataayitayo notandikirwe muvayo mwe ne mwogera nga musiru ddala ddala kyanza omuntu tatumako ku lubaawo naye nga nina ekireeto nabo nze ndowooza ekiruubirirwa kyaffe kyonna mu nsi muno kiri kimu ataasoma naye asoma ow'omu kibuga n'atali mu kibuga. Nze waffe mu kyalo abamu bambeera nabo bembeerayo tebaagala ng'amenje baffe mu kyalo kubanga mbeera mu Kampala kubanga mbeera mu kibuga ky'Emubende awo kati bagamba John lwaki naawe okola ki oli wewaffe kati lwaki ekifo kyaffe okifuula kya mu kyalo ate nze njagala nnyo kibeere kubanga ekyalo kigiyiriza empisa ekyalo kiwa discipline kati kyekyo kye tuba tutandikirako mu byonna nti gwe okwezuula oteekeddwa okuba ne discipline mu mulimu ogwo kankubuuka ngeze oli mu bazinyi akatabani kange akabajja awo ewaffe abo
benda bakaita Derek kana kato nkesibako bagamba biki ebintu ebirwawo biki na biki naye nze mwesibako kubanga akola ekintu ekirungi kyendaba nti ate ye wanjawulo ku balala kati nga bwabadde ow'enjawulo nze kamufubeko muwe self discipline mufubeko ng'omwana asobole naye okuvaamu oba oli awo aliyigira ku nze ate be sisobola kutuukako ne bagenda nga bafuna ku mafuta agange genfunye so gy'oli yenna bw'obe ng'okanika boda obe ng'otandise kupangisa yiika emu oline kasooli you get kyetaagisa discipline kumanya wawo oli at a particular time kikulu nti bw'obanga oyingiza emitwalo 10 gwe n'otasavingako gyonna n'ogitwala n'ogikuba endongo gyonna n'ogitwala n'ogikuba betingi bino ebizze naye otasuubira nti waliyo obulamu obw'enkya emba ndowooza okoze kikyamu lwaki nti obulamu bw'omuntu lwakuba ffe tulowoozeeza mu buyimpi short term but we must plan for the longer term ekyokulabirako kiriwo ekiti abasinga wano bazadde n'abaana abato n'ab'ennaku zino abantu bazalira ku 18 years 20 years alright kati kakuwa ekyokulabirako kati 20 years ofuuse muzadde olina obuvunaanyizibwa obw'omwana olina omwana kati you are 20 years kati tubale emyaka omwana gy'agenda mu ssomero omwana abeera ewaka like 6 years okay awo n'atandika kindergarten which is 3 years that is 9 years okay n'agenda mu primary school here it is 7 years right those are 16 years n'agenda mu secondary mu higher for 2 years those are 18 years waba mukama katonda n'agenda mu institution which is 3 years that is 21 olina burden ey'okulabirira for 21 years from today oli mwana naawe olabirira mwana webale nnyo ate olinawo mukulu munnyo webale nnyo so gwe bw'otaba na discipline erowooza how do I invest keno ngenda kujjawa zino sente ezirabirira omwana oyo gwe naawe n'olowooza eyamukufunyisaamu olubuto ayinza okuba 20 naye ng'oba wa bodaboda oba akola ki naye nga yeeyiiya so you have for you two people who have brought up a kid you have 21 years nga mulabirira jjukira nammwe mulina okwerabirira kuba mukyali baana nammwe mulina okwerabirira oba oli awo temera na bazadde bebalabirira you know kati tunuulira ekyetaagisa ku kintu ekyo bwagenda oyina okwezuula neweemanya n'omanya obuzibu bwe n'otandika okupulaninga nti olina okukola bino byonna kubanga ate nekira kyenjagala bategeeza bino byonna mu nsi ezaakula gavumenti yandibaddeeyo ayambako naye weekaabireko ggwe eyazaalibwa mu Uganda kubanga weekaako ng'oli mu America ng'oli Norway ogi mu kibuga kya Oslo bajja kuwa byabwereere education yabwerera biki okay naye weekaabireko ggwe ali mu Uganda ate nga tolina you have to fend for yourself by fighting for your own tewali agenda kulwanirira teri let's go back to art ekifaananyi abantu kye batwala mwe lwaki mulowooza mwe mwasobola okukisummuka kati mufuuse kyakulabirako abazadde baffe kati nga ffe abava mu byalo kalica gye batwalamu ekifaananyi kino kye mulimu nga tanabakula nti zeno omaze kusakisiigira takkiririzaamu mpaka ekifaananyi kino kivaawa ekifaananyi ekyo kiva kuba tusookawo nti olw'okubanga guno omulimu gwa kwesanyusa beesanyusa nnyo basookawo baagutwalira ddala ng'omulimu kyekugamba aba beesanyusa aba beesanyusa sente zaffe zino zijja nnyingi
olwesi nga tuziplaningidde. Nali ngezaako okusomesa nga byo byonna tetunadda na bino ebituleekaanya federation yakoze biki sooke tuddeyo tuyige financial management. Enkwata ya ssente kubanga abo bonna ffe benna baleekaana twagala gavumenti era UPRS era biki wonderful ideas. Federation wonderful ideas. But you at a personal level, on the financial discipline, you know how to manage your finances. Akakatono ke wali ofunye mu migozo bano gyo gyonna shows z'okola. How have you managed to manage your finances before we go and shout outside and put on t-shirts, right? So, kyekyo ekisinga obukulu tusooke financial discipline. Si kyakwesanyusa. Kakati ekibuuzo kyo nsaba nkiddemu. Abali eyo abaagala invest in this basobola okuweerezaayo omwana. Kakati ffe tulina okuwalkinga the talk abasukulumyemu ne tulaga abalala nti kisoboka. Bwe nabadde nga mpa imaje yange ewakato nabadde mbagezaako okunnyonnyola olugero nga bwe lutambula olw'okwezimba nti mu bulamu wabeerayo olugero. Mu bulamu muna bye muluubirira nga muli baana abato nti mu bulamu musanga challenges ne zibaawula ne zikola ki. So how do you maneuver through okusobola okugusa olugendo lwammwe? Okay, that was my message. Nti ffe bwe twasangawo nkunnyonnyodde ffe ne tufuba okuleeta disipulini eyo mu bugubi obw'ekitalo okusobola okulabikako oba okuwa ekifaananyi abaana baffe nti kino kisoboka nti naawe tumayo. Kakati kye tusigazza ly'eddoboozi okulyongera kiri tukiggyeewo kati tuleetewo endabika nti kisoboka. Abantu bainvestinze mu entertainment. Bamisa Kisemakula obalaba, Maria Mudagire bazimba amasomero, abantu bakoze zi televisions kitegeera. So babeere ekyokulabirako ng'ekyo. Abantu bakoze zi studios babeere ekyokulabirako ng'ekyo. Twongere mu maaso abali mu entertainment abasobola bagende bakole ebirabwako. Bwe birabwako n'abensi n'ebiraba ne babyegomba basindikayo abaana ne bajja ne batwegattako ne balaba olugero lwa John nti olugero olulungi. Tetuganye tulina faults zaffe ng'abantu. At the end of the day we are humans, right? But look at the positives, look at the contributions we have had ku society. Osaasireko ebirala ate then ogende n'ebirungi ebikoze eki ebiriwo mu mulimu gwaffe. Twongera nnyo bwe tubeera kati nze bwe mbeera n'abaana newala nnyo okuyingiza abaana abato mu mulimu gwaffe guno nti kuba tebannatuuka bajja n'okukyamuka, bajja n'okwagala okubeera ku TV, bajja n'okwagala okukyusa enviiri zibeere za kala zonna zezaagala okufaanana, just to create excitement amongst themselves. But at the end of the day they do not know levels ki that kind of excitement yesobola kukola ki kubatwaza na kubatuusaako kitegeera. So ebyo byonna byobiwumbawumba nti tusaba the general public efube nnyo okutunulira positives si zokka, efube nnyo okutunulira positives nga bwegezezaako nnyo okwagala okutunulira negatives kubanga negatives zezisinga okuvuga. TV stations zonna, radio zonna zinoonya negatives mwezikola TV programs mwezikola ki. Kati ekyo ne kireetera audience, the general public okulowooza nti ffe tuli bya mitwe emidwankaavu, teriyo bateefu, teriyo bali positive. Therefore that's why I say nti nga bw'otunuulira ennyo ne negatives ennyo ne positives tugezeeko zikola kyo zitunuulira oba oli awo zijja kuyambako okusinzira. So nti abazadde baffe bano baatwala kiri kyokka. Bamanyi kiri kyokka. Tebafuddeyo kumanya yes. Kubanga toyina budde bwa publicity eyo kulaga birungi tebitunda.
olugero olulungi terutunda. Olugero John yayawukanye n'endagire lwe lutunda, naye John yayigase n'endagire ne bakola essomero wali terutunda. That's not news. Now that's not news. News is how they broke up. Yes. Should we blame the media that broadcast okay, tunenye ab'amawulire abafuna engero zino kuba omuntu wa wansi ye kyalaba kyakola ki? Media erina kye bakosezaamu mu kuzimba kintu kyammwe oba? Unfortunately, I want to think differently. I do not want to blame anyone. If I'm to blame, I want us to say, let's blame ourselves, all of us. Ffenna twenenye okukkiriza bino ebigenda mu maaso, okukkiriza okutufuga bwe tuti, okukkiriza buli mbeera yonna eriwo. Twenenye ffekka, okukkiriza bankyogere ntya Mukama Katonda nsaasire enkifune, okukkiriza excitement okuwamba ensi eno, nti abantu tetukyakozesa reason, tetukyakozesa birabwako ne tubikubaganyako ebirowoozo, tuli mu excitement. Kubituyamba, tuli ku bigoma, tuli ku side shows, tuli mu carnival z'aba Brazil, yes, tuli Notting Hill, tuli mu carnival. You get, that's the problem. Carnival ya Uganda eganye okulekeraawo. From day one carnival, kwambala langi za bibiina, kukola ki, tuli mu carnival. That TV, kati nze nabadde ku mikolo gya kato, I'm sorry okubikomyawo, nga n'abantu b'okola nabo, they were fighting for space, nga nsemberako wali ngagamba John onzija mu TV, naye John onzija mu TV, naye wayimbye ennaku 6 ng'oli mu TV, naye kati wano tuweewo ekitiibwa. Yes, naye kati wano tuweewo ekitiibwa onzija mu TV. We live in the world of television. We live in the world of instant news. We live in the world of instant likes. We live in the world of instant celebrities. From nowhere you become. And so now you all sit on the table of men and you discuss with them. That's unfortunate. Manja, let's go back. Tunulire wale emyaka 3 gyogerako. Olina bye wasangawo. Waliwo ebyali bye wasangawo nga bikyasikatidde. Of course nga bwogera tunulireko n'ebintu waliwo ebintu bituuse. Briefly ku lugero muze mutya mpaka we. Well, olugero lwaffe luwanvu nnyo. Addala ekiroto gwe kyolowooza nti twatandikanga ebyokusaaga nga tetumanyi tugenda. Abalenzi abato abali myaka nga gye mulaba egy'abalenzi kati, emyaka 23, 24, abatusingako nga balina myaka 3 oba 3 we twatandika, ate nga ne wansi waffe tulinayo ba 18, 19. Ebiseera ebyo nno Mukama we yatuyamba nti ebibiina bya katemba byalina amaanyi, ng'olina ebibiina bye weegomba, ng'ebibiina bya Abayimbi Abavoola. I think that's the greatest group that has ever Abayimbi Abavoola. Mulina the great Alex Mukulu, mulina Black Pearls, more than 100 ebibiina bya katemba. So acting on stage nga owulirira ddala nti okyetaaga. Ate jjukira nga ne mu masomero twaliyo tuzannya obutabo bwali kiki obwo bwani obwo. Therefore nga bw'obeera mu masomero oyo oba weeraba ng'omuntu agenda okukola ki, agenda okuzannya ebyo nga by'obadde oluubirira. Olaba abasajja nga Bakibuuka, abasajja nga Bamwami Ssenkuuke, abasajja nga ba Alex Mukulu bali ku stage, bw'ani ateegomba kubeera ku stage eyo. So ne twegomba omulimu gw'ogwo ne tugukola.
tegutubeeredde muzibu nga bw'omanyi byonna nabinnyonnyodde bulungi nti twatandika okuyiiya emizannyo emipya nga twagala okufuna uniqueness. Abaaliwo balina engeri gye banyumyamu olugero lwabwe ku stage, kati naffe ne twagala tufune engeri gye tunyumyamu olwaffe ne tuteekamu uniqueness nga bwe nagambye wali nga ntandika ogatta ati nti stage eyo mugikola artistically ne costume ne mugikola artistically, then ne mukola music kati oyo yali musajja muyiiya nnyo Mariam ayimba bulungi nnyo, so twalina ebitone nga tubigasse wamu, twalina amaanyi, twakola butaweera okusobola okuddusa ensonga, twazanya emizannyo egy'amaanyi emirungi ennyo. Era Mukama Katonda nsaba atuwambulamu n'amaanyi egy'emizannyo tugiddeko tugiteeke ku tteepu, abaana ba leero balabe ebintu bye twakolanga. Ebintu bye twakolanga biri far ahead of ebintu ebikolebwa olwaleero. Lwaki? Kubanga ffe twalina obudde, tetwalina bitukyamusanga bino. Nga twaliwo twalina tebiriiwo, anti kyenzija ffe twakolanga omuzannyo gumu nga tugutendekera emyezi 6. 6 months. Yes, kubanga nga tumanyi nga tugenda guperformingira emyezi 4 ate nga buli weekend ejjuza. Oba otegeera kye nkugamba. So the purpose was there. Waliwo ekigendererwa. Audience yali nteefu ng'emanyi ekiruubirirwa Sseene Enduumuule ng'etuula mu theatre n'ewuliriza. Nagambye essimu zino bwe zajja ne zitabula buli kintu kyonna, they killed people's concentration. Nobody can concentrate to watch a show of 2 hours. Nga bwe twabeeranga. Essimu bwe yajja yakyusa buli kimu. Kati buli kintu kyonna kyadda mu bufunze. Badde manyi kyabayambako okutumbula bintu. Apaana tekyatta quality. Kati kyaleeta buli asanga. Ky'oba olaba nti kati ofuna ba stars ng'akoze ka video kadakiika emu. Oyo n'afuuka. Esinemwagala yalidde capati 4. N'anywerako obukebe bw'amazzi 18 n'akafuna mu clip ya 1 minute. Esinemwagala. Kati gwe creative package emyezi 6 otendeka abaana oli basanga. Okay, so olina okuyiiya okitegeera. So olugero lwaffe luwanvu esobola dumalayo mu dakiika eyo. Ego, okwemanya, ssente, butoolo obutannakula mu birowoozo, fame, tukulowooza nze nsinga omulala bagenda agende tumweguyako. After all nze nsinga okuleeta wano abantu. That kind of lousy talk, you know. Ejja ne kabuvubuka ng'ajja akula. Ejja ne development y'omuntu nga bw'ebeera. Abasoma psychology batugamba nti waliwo emitendera gy'otalina kubuuka. Kubanga bw'ogibuuka gikomawo ne gikuhontinga. Oba oli awo abamu be twabeeranga nabo oba ffe abamu nga twali tetunnabituuka mu stages ezo nga tetunnazituuka. Kati bwe twatuuka ne tufuna ssente ne tulaba ebintu ebyo bye twakola ne bituhontinga ne bikomawo. And then the dream fell apart. Okay? I don't want to go there because it is bitter. Younger anenya abalala kati naawe you are to blame me 100. Nze nagamba nti ku breaking up kwaffe I take 100% blame. Maybe it was me, maybe I was njagala nnyo okubeera I was ambitious, pushinga kino kupushinga kiri. Yes, neroosaroosa nnyo njagala kino and I led them to the break. Maybe I was partly to blame, so I took the blame 100%. But what I say, olugero olwo lubeere ekyokulabirako eri abalala. Tuluyigireko, tusitule omutindo gw'ebintu bino n'omutima omulungi, omutima omwerufu, tusobole okuyamba abaana abato okusitula ekyakulema. Because one Ssegawa lw'obeera mu kitundu agaa nti omusajja w'amaanyi ku kyalo naye nga bw'otunula muliraanye nga bwe bw'otunuulira mwavu era olowooza nti omusajja oyo yanyeyagalira because mulina ebitone
otunuulira mukyala Maria otunuulira kati omugenzi kati otunuulira mugenzi Ssegawa n'okulaba Addo Mukiiko si bantu bakuzanya. Then people will ask mwabasomesa abalungi lwaki tusigala mu lugero lw'oluki olukadde bali wabemulekera bali wabemulesera neky'omukisa omulungi amaanyi ago ge twalina mu buto bwaffe bwe twayawukana buli omu yagenda yekka n'akola ebirungi. Mariam alina kye bayita Trends Studios. Trends Band, Trends Studio. Eya firimu ze yakakola tozimanyi awards ze yakawangula nga filmmaker tozimanyi okuba bwotyo biba silent ebiba ng'ebyabayimbi biripererawo. Azimba essomero Mariam Dagire School of Performing Arts. Okuva ku musingi paka waggulu yatandikira awo n'abaana alina bayingiza mu industry kati aba producing a lot of content for Pearl Magic TV and so on. Okay? Abe Mukiibi has been in radio for the past 25 years. That's why the other day I was pleading for him. You have to fight for what is yours. For example, kati nalabye mu Nairobi's ona Pito Ekomoloich yatandikanga mukozi waabwe na market ya nabiki kati ye board chairman. Why not Abe for CBS? Okay, nti abantu bakoze baba radio yakola TV Delta TV n'ayitenga abaana ku gundi buli muntu gyagenza alina amaanyi. Paulo agenze n'amaanyi ge twabadde nga azimba studio emabega lwakuba ye yali dread n'agenda mu byobufuzi naye n'amaanyi ge wagalabye mu byobufuzi gabadde witnessed week yonna. Fenga ffe tetwabadde na busobozi obwo okusobola kumalako nnaku 7 katozi yatugamba singa tegabadde maanyi g'abaana byabufuzi. Ne publicity eyo yonna gye twandifunye teyanzize waffe because ffe tebatufaako yandibadde egenda yazze lwakuba the form Razz Matters yenayogeddeko eya politiki kati achieve okubanza kuba awo twawukana ku kya politics. Mukama Katonda amunamuze ekisa nze okuba nga nze ndi mukyamu. I take blame. Nze John, I created my thinking. I have a company which is called Beyond Borders Entertainment. Why? Because when natuule eyo nga ndi mu happy talent na biki we are restricted kuba members. Kati ate nze creation yange nga ndaba esukka ba members abaliwo agamba they are people of that I can tap ne bampa kye neetaaga. That's why I put it in my mind that why don't I go beyond borders? Okay, mbuuke olutindo luno lwe ndiko ngende ennoonya ekirala. And I'm trying to be that. I'm trying to bring people on board using the means we have nga television kubanga theatre eya buli lunaku erina ebizibu challenges za politics. Ffe twagala kwogera ne tulowooza ebiruma kubanga bw'obeera nga omulimu gw'okola oba social critique otunuulira ensi etunira ekyalo otunira w'oli n'okozesa gwe ekitone Mukama Katonda kye yakuwa n'olabula oba n'obuulira abakutwala nti abantu baffe abantu mbayisa bwe muti tebasobola naye mu ngeri eyaffe ey'olukatemba ey'oluzannyikiriza. You spice it up with drama. Now you can't barely do that because when you speak the truth you're attacking a few egos, a few abannannyini nsi eno. Therefore ati oyo ne tusooka tumuleka olunaku olulungi bwe lulijja empewo ez'eddembe bwe zirifuuwa nga zitukkiriza okuwanyisiganya ebirowoozo byaffe biddako ku stage. So naffe gye tuli maanyi gaffe. Nze nsomesa abaana buli lunaku ate nze eky'omukisa omulungi naggulawo kyova olaba ngenda mu bayimbi abo batabani bange bakenzo baani ne banzikiriza kitegeera because they are my friends. I've been with them, I embrace them, I've been their papa for so long. I've seen them grow from young to encouraging them to be kati wendaba nga bawaava babula ennaku enkwata lwokuba kati balina amannya mangi nnyo gatusinga kati galo
naye omulimu gwange kuddayo ne mbagamba mpola we have been here mukozesa experience yaffe ffe tetuli byabufuzi oba oli side but we come with an open heart n'akatambaala akeeru. We're holding a dove in our hands and we say calm down young people, stop politicking, mujje ebyobufuzi mu entertainment, mujje ebyobufuzi mu industry yaffe, mujja kugyonoona. Si byabufuzi no okusinzira ku public nti bw'oyogera ku kintu tekiteredde people quote you like oyo alina waliwo kye bayita okwogera ku byobufuzi and politicking. Tekyawule. I don't want them to politique, but tuli ne omukulu John Ssegawa, muwandiisi, muyiiya, musomesa, mutendesi, director, taata, jjajja. John Ssegawa gwe tuli naye Munnayuganda, era akoze ennyo okulaba nga asitula music industry, film industry, theatre ya Uganda okugifuula ekyenjawulo, okulaba nga theatre ya Uganda nayo ebeera nga eyogerwako nga ekyamaanyi mu nsi yonna, nga theatres zomanyi mu nsi ez'akabi ezikola ebintu ebyakabi. Kati omulimu ogwo John Ssegawa ne banne bagwewa ne bagala tujja gukola tutumbule theatre ya Uganda tugize waggulu ebere ku ntikko, ebere nga byonna byekola ensi byonna ebyogerako, era bingi bye bakola okulaba nga omulimu guno gutuukirira. Wadde mulimu challenges ABC, naye era bafuba okulaba nga batereeza theatre kuba waliwo ebyagikuba ne kakkana byabadde ayogerako ebimu nti mwalimu okwemanya mu bo, mwalimu okulowooza nti nze kati nze w'amaanyi, nze nsinga, n'olwekyo temuŋŋambako nammwe, temulina kye muŋŋamba, nga buli omu awamu akuba munne ezzalawo, nga buli omu agamba temulina kye muŋŋamba, buli omu azalawa banne. Nze nsinga okuleeta abantu abangi mu bivulu, kati abantu basinga kwagala nze, abantu basinga kwenyumiriza mu nze. So ekyo kyabaleetera obuzibu, tebaafuna ensimbi nga bakyali baana bato, ne bagula emmotoka ez'ebbeeyi, ne bagula amaka ag'ebbeeyi, ne bakola ebintu eby'ebbeeyi bingi, ne bambala bulungi, ne bawunya bulungi. Ebyo byonna byabatuukako. Kati otugamba kiggwe nga buli omu yeewulira nti kati nze waakabi. Ekyo kyabasuula wala, kyasuula theatre kikuba ennume y'ekigo. Tebiruubirirwa byonna bye baalina byakomaawo ne bisalikako, bye baalina ebirooto byali bingi ne bifa. Tukuba nti buli omu yalandika okutambula bw'omu, olugendo ne lubadde olw'abangi nga lwanguwa. Manyi bwe mubeera nga mutambulira wamu mu kibinja oba nga mutambulira wamu nga group mu kibondo wamu nga mutambula, olugendo lutera okwanguwa ate luyimpa wala, tomanya nange gye mutuuse kuba mubadde mutambula mu boolwali, buli omu aleeta omwejerega mukola mutya, mumaliriza mutuuse mangu nga temutegedde. Naye bw'obanga otambula bw'omu, olugendo lutera okuwanvuwako ate lulwawo okukola ki, okutuukirira. Kyova olaba ebimu byesiba ne theatre industry nayo neyeesiba somewhere. Agambye nti baalina emizannyo gye baazannyanga, kuba omulimu gw'abannakatemba, omulimu gw'abafirimu meeka oba gwe bazannyi ba firimu, omulimu gw'abayimbi, omulimu gw'abatugambe gw'abasanyusa, ekiri gw'abasanyusa, gw'abayeeya, guli nti ki ekiri mu society, si kuyamba bantu ba bulijjo embeera gye balimu ekyusa etya. Balaba nti waliwo ekirwadde mu society kijja mu mbeera bweti nga bateekawo omuzannyo oba nga bayimbawo oluyimba mu mbeera eyo okusobola okuyamba abantu okwewala ekirwadde ekyo n'okukiwona n'okukitangira. Balaba nti waliwo embeera etagenda bulungi, abaana tebakyagenda ku masomero. Why? School fees yalinnye, abantu bagenda mu malwaliro tebakyajjanja, bafa bufi. Why? Banoonya ki kiviiriddeko kino, webatandikira ne bakola firimu, omuzannyo, oluyimba.
basobola okusomesa abantu ebice ebigenda obubi kinaye kati bwe baali bakola ekyo nga abamu mu gavumenti muna abeeyita bannannyini wano abeeyita ba gavumenti za wano abeeyita bannini nsi ya wano nga bakitwala bubi nga balowooza nti babasongamu bali mu kulwanyisa gavumenti yaabwe kulaba nti egwa nga baagala obbateekako embeera ko bo kasi tubiteeka aside so tubiwummuzemu tebasalawo batandika okukola ebirala ebigenda n'embeera balaba ate nti gavumenti etegeera omulimu gw'abawandiisi omulimu gw'abannakatemba omulimu gw'aba film makers bweri bezze baliddayo ku stage ne baddamu okuzannya emizannyo gy'ekikanga ekyo oba ne firimu ez'ekikanga ekyo waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga nti omuyimbi omuzannyi wa katemba omuzannyi wa firimu omuwandiisi omusomesa tafuna mu kitone kye byayiiza tuddawo n'ayiiya something tuddawo n'abaako byayiiya n'akiteekawo nekikunyumira amaaso go n'owulira ng'oli energized olwekyo kyakoze tebabifunamu oyinza osanga omuntu alina erinnya ddene nnyo n'ate nga mwavu nnyo asabiriza nnyo lwaki kubanga tewali nkola ya copyright nti bwe mba nkoze ekintu kyange oli bw'anaakizannya mu bbaala okusobola okumukolera ensimbi kuba bwe nkola omuzannyo gwange n'oguzannya mu bbaala ayo abantu banyumirwe nga banywa omwenge gwe kiba kikolera ssente meaning kiba kitadde catalyst kitadde kina ebbugumire kitadde mu bizinesi okikuyambyeko okufuna meaning tuba tulina nange mba nina okufuna nze nannyini kyo gwe tujja kulya ku byange ate nga nze sifunamu so ne tv bwe ziri ne radio bwe ziri ne clubs bwe ziri n'ebitongole ebirala byonna nti bw'obanga okozesezza ekintu ky'omuntu mu bizinensi yo oba olina okumuwa ku percentage emuyamba ate okugenda mu maaso tikadde ekyo tekikolebwa tekiriwo e Uganda abayimbi bannakatemba abazannyi ba firimu abantu abo basanyusa babeera mu mbeera yakubonaabona nga ate babadde balina ebyobugagga byabwe babadde balina ebiyiye byabwe byebandibadde balyako ekikumi naye tebakifuna n'olwekyo walina okubbaawo policy nga policy eyo eri mukolebwako Dr. Hildeman naye abayimbi b'e Uganda tebalowooza bo in bracket in quotes balina amannya manene nnyo okusingako bugaba John Ssegawa balina etibwa binene nnyo noza bavuga emmotoka za bbeeyi nnyo noza bazula mu nnyumba ziringa ggulu so kati bawulira tebalabawo bano ba John Ssegawa abazze nga babeezawo industry eno but bo tabafiiringa tabalabawo kibula babanenyaako nti bannaye mukole ebintu naye nga temugenda ku handouts wabula mukole ekintu basically nga kigenda kuyamba buli omu n'anaddawo nga toliwo nga kigenda kumuyamba so nga kigenda kuyamba gweka waliwo ideas ennungi naye nga tuzikoze okuyita mu tteeka nga tuzikoze kusinziira ffe ku bye twagala just nti bampeeyo ndye naye nti abayimbi baffe tebawuliriza bakulu baabwe olw'okuba balowooza balina amannya manene olw'okuba bawangulayo twawaadi olw'okuba babawaana eyo bafunayo ekibiina kyabwe ekyabavumi ne balowooza nti bo bamuwendo nnyo okusinga bano so nga nabo bano baaliko mu ebyo bye balimu baaliko abeetutumu ennyo ku myaka gyabwe nga be baliwo nga buli omu bayogera kuli omu baalaba naye bye baayitamu kati baagala bano baleme kubigwamu baleme kugwa mu butego bwa gavumenti obwo bo bwe bagwamu ne bawunzika nga balemereddwa okugenda mu maaso naye abayimbi b'e Uganda tebawulira balowooza bye basooseewo balowooza bye batandikawo music bye batandikawo entertainment industry bye batandikawo drama bye batandikawo film bye batandikawo comedy bo balowooza kubanga tebaliwo ku ntikko ensi beyogerako balowooza bye babitandikawo so nga lwo bye baakoppako bye bajjako inspiration okukola bye bakola naye ati bantu babalabawo balowooza bo basiru bafala nate nga bali mu kuyitamu ne bano babiyitamu so bagezaako ba guidance oba guidinga tebaagala kumanya bo balowooza bakabi nolwekyo byali mu kwogerako John Ssegawa omukulu ng'agezaako kuwabula industry agezaako kuwabula bannayuganda okulaba nga one day osanga art industry ng'ate efuuse ekirala era nga essuubi nze ngamba abayimbi bannakatemba abazannyi ba firimu abawandiisi bonna abasanyusa ngamba wadde obanga omuntu tomwagala alina kintu kyayogedde nti ego
bewulirako obujja bwalaba munne ng'alinawo kyafunye ate kimuyisa bubi upstairs ayononeka n'avaako ayinza n'okugenda kundaku n'aloga so kati waliwo abalumwa olw'okuba Kyagulanyi Center President Bobi Wine alinako waali ate nga bo tebasobola kutuukawo kati kibaluma basalawo bamulwanyisa at least aveeyo agwe babere ku the same level ate kitasoboka yawo yayitawo ati balina obujja tubula tebagala kuwa chance Kyagulanyi nti abeeko kyakola nga kiyamba music industry kubajja kuba mu byafaayo ate okusinga bo nti ebyafaayo bijja muwandikako nti atereeza music industry n'agijja ku zero n'agizza ku bahero tikati bwanamuwandikako ebyo bo kiba kibaluma kiba kibazza emabega kiba kibafeebya kati artist balwanyise ne Kyagulanyi n'aleme kukituukako basigale mu eyo embeera lubeerera nga boogerako bwogezi tulwanyisa copyright tulwanirira copyright simanya tulwanyisa UPRS simanya MTN tusasula simanya Airtel tunes tebatusasula naye nga boogerako byogere instead of okubiteeka mu policy nekibayamba okuba nti bafuna mu biyiye byabwe omulimu guno gwakwasibwa Dr. Hildaman Mazongoto yagukolako on behalf of Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine nga yamutuma era nga lwa abantu beyamukwasaganya nabo Silver Kyagulanyi Bujingo Buju n'abalala bangi nga banoonya ebirowoozo okubiteeka mu tteeka erifuga arts okulaba nti omuyimbi omuyiiya omuzannyi wa firimu omuzannyi wa katemba omuzannyi wa comedy afuna mu kintu kye naye era abayimbi beesuulirayo gwa naggamba balaba tebibagasa agamba Hildaman yani yayimba akayimba kamu Mazongoto double bed gwe tugamba so ne bayisaamu amaaso yawangula award ki ne baddamu ebyo ne balowooza nti okuwangula award kiba kya muwendo nnyo era gwe oba osinga okutegeera so nga ebintu ebimu bijja by chance by luck kati nga bwewafuna award ne Hildaman n'afuna laaka n'afuna obubaka bwa parliament kati mukulembeze alina abantu abamussamu obwesigwa bakulembera abamusasula nga bamulonda na kalulu ate nga bayimirira mu musana n'enkuba ne bibookya ne bibakuba ne bamuyisaamu so abawo naye alina laaka ye awo gwe laaka yali mu kufuna award n'ekomaawo naye no eri mu kufuna mu kulembera abantu so oba olina okumuwa omukisa okulaba nti atuukiriza ekyo kyagamba nti kyalwanirira nomusobola okwetereeza n'ate gwe okusinga okuba nti ogabana bugabanyi ssente n'olimba awo abantu mbu tulwanirira copyright tukola biki n'ate nga tolagye kikutwala okujyawo kulyamu obuli awo ne munywamu kacaayi ne munywamu ne musasula hoteri ne muwunya obuwoowo mu hoteri naye nga temulina gye mulaga so mukulu John Ssegawa ebigambo bye bibadde birungi ate nga bisomesa ate nga biyigiriza tumwebaza nnyo okuba nga asobodde otuwakadi n'ayogera ku bigambo bino ebizimba eggwanga Uganda gwe n'aliddawo hali bisanga n'asobola okubiraba nammwe mbebaza nnyo ababaddewo mbebaza nnyo abatwagala mbebaza nnyo abatugoberera mwebale kutwagala mwebale kutugoberera era naffe tubasuuza nti tujja kubaawo era tujja kubaweereza Mukama nsaba bankuumire mweraba